Omanyi mama nali njogerako n'Azizi n'angamba azinoonya n'angamba yagenda okubona akayimba ke akankumira omukwana ewa Benoni ng'amaze okukarekodinga bulungi amaze okugira atambudde kati bamugambye kano ne bamaze okukamixinga maama labe kinnya bwe kitutwala sorry Benoni aba mukwasa CD bwati n'amugamba mbwa gwe wayimbye akayimba kati mbadde njala kyogera naye ne ŋŋamba I love the richness of your voice, the way you use it effortlessly, without having to force anything. I love the versatility in it. It's very versatile. You can go here no yambuka no kirira. Oyimba obuntu ne bunzija, nina obuntu obunzija eno omukujjawa mwatu saga akulagayo naye nze mpira obuntu buntambula eno site. Akayimba kano tugeze okakubanga toyagala nakujjukiza nnaku walaba nnyingi ebyakutuukako byali bingi nga biina bye bizza bad memories owange bwe byakutuukako tewali byantuukako ebyo tuyitamu to become greater people tewali nnyo byamaanyi era byantuukako nti ebyo nawe babantu bayitamu bannange ntuuse mu kikubo ekiri wanowa tugenda kigumira ekyo mukyampulira bulungi nnyo ffe tukuwulira ogira tuli kuzina kadoti banna tugenda kutambulirawo mpola mpola paka we tukutuusa woolaga naye ekintuusizza wano nga njagala kubuuza wali ozuukuseeko n'owulira ekigambo ku Rema Namakula ne weesunako bw'oti n'ogamba ddala y'ono Rema gwe boogerako oba waliyo Rema omulala gwe boogerako mulimu byempulira ng'olabira ddala firimu nawe n'osirika n'ogamba kampulire kye bazzaako omanyi ka firimu ng'olinda paati 2 n'ogamba wangi otyo nakoze eki kenzire mu kamooli kaninde kye bazzaako ate mwattu they won't disappoint you era bajja kuzzaako baleeta follow-up story ne bagamba kakati nno nga wekomye wali nga twogera kakati twavuddewawo kati ekiro bwe kiti naye mwenyini n'ogamba yo nze waliwo kye nawulira nange neŋŋamba nentulika enseko katazinzite oba nkunyumizeeko kyali fane nkunyumizeeko nyumiza mwatu koko ogambye bwe kankubulire ebyaddala owulira ekigambo nga bakikwogeddeko ogenda okulanga Rema oyo gwe boogeddeko are even more interesting than your real life ng'olabira ddala yakoze atya yagenze n'akola bw'ati otyo naawe n'odda mu kamooli n'ogamba kaninde kibazzaako ekirala nze ekyasinga okunsesa ne baleeta gwe wali okiwulidde nako naye kyaliwo myaka gye egyedda ng'okyali kawala kato kale nakati katimbo kyennyo naye kakati mba ntuddeawo kyali kigambo kimu Rema yakudde walukaga laptop lwalukaga mbu abadde agenda okukwana Rema n'amukuulako laptop
nze bannange kyoyina okumanya nze abantu oba mbanguyira okusalako ekigambo mulimu omuntu nga banguyira okusalako ekigambo kuba natunuliranga waalu okitegeera neŋŋamba bakwataganirawo kati ono ate akuula atya laputo mbwawo ng'ali ku yunivasite kati munaye Rema agamba ayagalayo laptop koye mwanko waalu n'aleeta engeri gye yalinawo ssente awo ate okugamba ebirala ng'ate tokkiriza nanga kati ate okudde laputopu yange kati waagwana kati ze stories zotira nawe n'owuliriza n'ogamba yo okay nga bikusesa busesa but it's the price we pay. Gwe muwendo oba gwe mutango gw'owaayo olw'okubeera ekyo ky'oli. Sijja kutwala era sife tusoose era sife tugenda osembayo from an ordinary person to now the Rema Namakula we know. That comes with a lot of challenges. You can't go where you used to go. You can't eat where you used to eat. You can't wear the clothes you used to wear. Yeah. Like there's a lot of expectations and demands. How do you deal with that as a girl? Honestly, this started reading Ngandi Mutowe. It's challenging because at that age, that is the time I want to move around, window shop, move around, buy kasoli wakukubo, move around, do anything you want to do because that's the age nkula bukuzi okitegeera. Kati ngenda okulaba ebintu ebimu tebikyali as easy nga bwe mnandyagadde bibeere. It's challenging. It's challenging and it takes time to get used to it. It takes a lot of time okukimanyira, you know. Naye nga bwe nkugambye nti you get with time omanya nogandi kati n'ebintu bikyuse. Ebintu bikyuseemu dulinga n'omuntu yandikugize n'ogamba nti ngenda kugula akantu wano oba akakuguziza $5 oli ajja kugamba 10 kuba baloozi oyinza okuba oyinamuko ku kasente okitegeera ebintu bitandika okuzibuwalamu eyo engeri. Also being free because oba oyagala because something that I miss even up to now ekintu kyemmissinga because I'm a very picky person. Njagala nnyo okwerondera ekintu nga nkyerabiddeko. I do miss going to places neneegulira ebintu byange nga onagamba nti kiduuka amaduuka mangi mulimu variety of things naddala ng'oli wano. Of course when we travel you do that. When you travel you can do because that. Buli omu abakubibye. Yeah. Naye wano mulimu obeera ng'olina ekintu ky'oyagala ng'olabira ddala njukinnyonnyola naye omuntu takitegeera nogaa bannange singa mbadde nsobola okwekkiririrayo wansi awo nenkyejjirayo wansi okwekkiririrayo wansi awo nenejjirayo ekintu kyange ofuna makeup artist nakkolako n'ofaanana bulala ng'olwo naki kugenda kulumba kufuna ky'oyagala. Okay. But how do things where do things start changing nga tokyasobola kugenda gy'oyagala because there is a stage watuka you can do anything you want, but at what stage do you realize nti kati sikyasobola? At what stage? I cannot be what I want to be. You know, with time people have an expectations of you as a person. There's osobola okuba nga gw'otambula byo nga tonnamanya how big you actually are. Okitegeera. And then otandika okulaba ono akumanyi n'oli akumanyi n'oli akumanyi ogenda kulaba ng'ebintu okitegeera kigenda ki escalatinga kigenda kikyuka kigenda you know. Ono akumanyi oba olina akuyimiriza oba olinaga kasa attention esuka ogenda okulaba nti kati oba muntu wansonyi nganze
ogenda okwekanga you have to hold back a little nogamba kyasobola kukola bwenti okiraba kyekola kyokka honestly kijja kyokka okiraba kijja kyokka it just happens okitegeera. I can't tell you that at this stage negwe ng'omuntu ogenda okulaba nga there's some things by'otakyasobola kukola ki. Was season Seko that turning point? Could I say it was that turning point where no, it wasn't. Not really. Season Seko was you know, so you could find someone and they'd be like, oh yeah, abantu nga bali mukadinayo Season Seko was a kadinayo time. Nedda si yeye oli mulala. You know, so Season Seko wasn't the time. I believe Oli Wange ayina nnyo gye yayingira mu bantu okitegeera. I think that's when I became a sweetheart. Like Oli Wange ayina engeri gye yayingira ku bantu kati ng'oli for someone to love Oli Wange they had to love Rema. A time ya Oli Wange awo ng'oli mwezi ki? Olwange nali maze okusoma ng'olwo ndi mugagamewo kakuba abadde gyala kumanya nti awo nga tubala abala emyaka awo nga tugamba wano ayina we yakundi era no nali maze wali omaliriza nali maze okusoma even Season Seko nali maliriza. Okay, so it was Oli Wange that becomes the turning point where bikyukira byonna. Yeah, you could not live where you were living before, could you? You could not shop. I couldn't. I remember that time. Yeah, I remember that time I had to get my own place. I had to get my own place. Yeah, Netongola. Season Seko, I was staying with my late aunt Bambi. She was so sweet, may her soul rest in peace. And then towards Oli Wange, I had to get my own place. And where is that first place? I had to get my own place. Mvako. Chokano, my first place najifunira ddala mu kibuga. Wakati mu kibuga wakati ngekimfunyisa kumpi ddala. Ye ali ku Bombo Road. Nasagala kubonaabona. Mama ngo mmanyi nnyo. Bate bubuuza. Kati byebuuza ate obyegambe kati kubanga byenjogera byonna obimanyi nnyo. Omwange ye ng'ontambulirako bulala. Omwange ebiseera ebyo sijja kwogera byange gwe gwali ku seeti nze sinza ali ku seeti kati awo nga olaba akaana noga wano wekasula nze nali mayama nti bamanyi nakafaako kubanga otiddemu ntiddemu. I told you long term veteran naye nga wali nga tokikkiriza wali mbega kiki naye ekyambezangaawo nga kumpi very accessible. Oba oyagala kudda wa kumpi like bw'oyagala okudda kumpi I could connect. I didn't have a car by then. Okitegeera kyawo nga wanyangwira nga wali safe. It was really safe. Security yali nyingi ng'okuyingira obuyingizi bwe tubeera they have to check you biki balina okubanga erinnya lyo baliina wali nga waliwo security. It was really nice for me okutandikira mu kifo ng'ekyo. Kaakati kyenjagala kati okubuuza Oli Wange brings you shines a big light on you
ensi netegeera ne kaana no kali serious kayimba. But you were not making money. Oli wange natandika okukola sente abadde atya omwana ono. Enough. Natandika okukola. Nedda for me omanyi nze nyina omutima oguli omumativu. Oli what? Where is this? Anti ngambo. Bayemu ettaka kiki? Waiter. Yeah. So, nenkola ki? Mulinze kunze sente zenafunanga. Enough for you. Was enough for you then? Inze zaali zimala. Nze nno sina nnyo mutima gwa muludu. Z'omuntu omumativu n'ekyo kyemba nakyo. I'm so grateful because I've seen bad days. I've seen worse. Yeah. So yeah, buli kantu, every little milestone jemba ntuseeko eba y'amaanyi nnyo gye ndi. N'obuwulira. Okay. Era munange ntandika okuyingizaamu nga ntandika okugenda ku mikolo nga ntandika okuyitibwa ku mikolo. Oli wange awe nayingirira emikolo nga n'ennyimba sirina nnyingi nnyo era nga bwe ntuuka ng'omugole agamba luddemu luyimba emirundi 2. Kayimbe nga tofuluma ne tuba tuddayo. Agamba kaddemu era nga nange nkaddamu. Nosolooza. So which song do you think katulwa mu basajja tugamba asajja kudde mu bakyalo oba bagamba batya? Oli mukyala Muganda bagamba batya mbakyala? Era naawe oba osajja kudde. Nedda. Oba osajja kudde. Okyala kudde. Nedda baaba. Naawe oba osajja kudde ng'omukazi. Kale kayimba kiwowulira nti kati nsajja kudde nno Namakula. Like olukuleeta kusigama mu lwakuba ennyo naye ngamba oluyimba oluwulira ne baga kati lukuleese bantu oluli serious balaba kati omwana ono ali serious. Oba luyimba ki? Anti omanyi ebyennyimba eringa mmere kati simanyi ddi we baatandika kuwoomerwa byenfumba. Zifaa tonight zajja zibyamukisa atuuse. Olaba project ya Lowooza ku nze. Nze ndaba nga yakujja mbawala obuwala obuyimbilira obulina obuloboozi obulungi. Kakayimba nno bannange. Kati project eyo ekusajja kunebaga nno omuwala ali serious like ne bakuba ne bakola evo mu bakujja wano mu buwala. Kuba obuwala bwali bungi ebiseera ebyo. Kane bakujja mu obuwala ne bakuteeka wano mu liigi yo. I would love to believe so. Oli wange. If you say so, just like I said, music is like food. Buli omu abaako kyakola ki? Abaako n'engeri kyawulira nanga kati at this point in time, I would say even that project was really it added a very big milestone to my career as an artist. Yeah. These were very beautiful projects, songs before. They were very beautiful and lovely. But this one was mature in a league. It was really mature, very mature. Yeah. So, where do you think was your blessing? Would you have been what you are if you stayed where you were, or it was a blessing to leave your father's home, then musical father? Chemanyi nti buli kyentuuseeko it was written under my name. Yeah. Ani ampadde akagundi. Olabye akakofiira ako. Enchakera ku banko inayo milioni nga 8.
tochikola tochikola mwene economy esaawa eno ojja kunkeeza ku banka tochikola kubanga buli mu ggwanga ennaku zino tochikola gwe gati gwe kyoba omanyi tonsaagisa nakunsaagisaako namba ezo eziri waggulu abaana kye bakukola olaba ezo namba eziri waggulu erinnya lyezo 943 ezo kati twagala ziwera omutwalo tubagamba awo abaana abafans bo olaba bwe bongerako olaba bwe luweza 10,000 olabye bannange tochikola mukolewe mutyo omuyimbi mumufuuwe agenda okugiragira ngakitegedde bafans ba maama amaalu fenna tukole bwe tutyo omanye miliyoni aliziweze 14 tonsuula eddalu bannaye ku bwavu bw'ennaku zino nze Namakula waabwe otyo omwana maama Rema omanyi bagenda tandika kuyita maama Rema omwana maama Rema namukwano gwange yagamba maama we omwana mami limuka baana bataddeko endala mwebale nnyo mwebalire eddala mukipinga omuntu mukole ekyo miliyoni zeeyongera okuwera buli mulundi. So I was asking nongamba nti olugendo lwowulira Katonda yali yaluwandiika dda, nothing would have changed it. Yeah, buli kyantuukako kyali written under my name. Shinjagala okukakasa. Teri kintu ebirungi n'ebibi byonna buli kye tuyitamu kiwandiikibwa mu mannya gaffe, erinnya lyaffe liri it's written under our name. So nzibe byonna ngamba bugambe alhamdulillah. Naye waliwo nti woogira wali eri wonzija njakoza. Do you think you would have been what you are if you stayed, or it was a wise choice? Know. Here's the thing. I don't know the kind of life that I haven't lived. Yeah. I only know what I have lived. Yeah. I can't tell you nti osanga kyandibadde bwe kiti singa nakola bwanti. No. I wouldn't know. I wouldn't really know. Because when I was listening to to your godfather, your musical father, am I right if I call him your musical father? Yeah, you're right. Yeah. I was listening to your musical father n'agamba yali alina olugendo lwakupulaningira ng'alina gy'ayagala okwata erimba Tiwa Savage y'emyalade eyo laba ate bano ba Honorable Kayemba bwe bajja ne bakubuzaabuza n'okwata wano mu mikolo n'agamba ekyo si kye yali yawo si we yali akupangira. Omu n'olugendo lwe olwa Rema, olwa Maaka, buli omu n'olugendo lwe ate buli kimu n'akadde kaakyo okitegeera. Tuplaninga nga ne Katonda aplaninga. I do believe Katonda aba yalina enteekateeka. Katonda has always had enteekateeka for me. Okitegedde. Ffe tuli bantu buntu, but God plans better. Ffe tuplaninga ne Katonda planinga better. So byonna bisobola okwogerwa because maybe omuntu asobola okuba nga Yesu akuwishinga well nagamba dde nsuubira yandikoze bw'ati naye ate ffenna tulina olugendo lwaffe. Maama njala kubuuzayo ekibuuzo kimu. Oyakwesimbawo kubwaki ndaba oddamu ebibuuzo nga munnabyabufuzi. Omanyi munnabyabufuzi bwe bamubuuza ekibuuzo ng'atandika presenta weebale nnyo weebalire ddala kuba ekibuuzo ekyo ky'obuuzizza kuba kati ngenti weebale nnyo era obuuziza ekibuuzo kawabula tunoonye constituency kati kuba kati okamasitalinze olaba ekibuuzo ekyo ky'obuuzizza era weebale nnyo weebalire ddala okimbuuza kubanga ompadde omukisa gw'amaanyi n'abeerawo eddakiika namba nno ng'ali mu kukubuzaabuza. kwegamba ndi mukubuzaabuza naye izero mwe siri mukubuzaabuza izero kati eyo tubeeyo
Mama malu ngambire. Obonyiga bunyizika exit nodda ku next. Nyongero ngambire kubagizi bo basoke baddemu ba following abatanna following tafu. Bulungi. Tunatuuka. Ntuuse. Lying. Ntuuse. Nyimiriddemu network ebadde mbi. I had to stop a bit. Okay. But yeah. Nina kyenjagala okubuuza kati away from that. We talk as Ugandans. I was with Aziza Zioni wano ne mubuuza what is our style as Uganda? Twali tufunye. The style that represents us. Wanji? Style it representing angaffe style of music. Represents Uganda nti bw'owulira this sound owulira noga this is Uganda. Bien ono wa Sauti Sol yagambye Uganda tulina kababo kaffe, we have a sound. Yabadde ayogera about Ugandan sound. Balina we batuwulira nti bw'owulira this is Uganda oba bw'owulira Oluganda. Nabuuza Azizinaga twali tufunye style eyaffe gye tuyinza okugamba nti no tugyekutteko because eziri endala ezasooka zikadongo kamu would have become one of ours, but twagaana ogyembracing abasinga nga bagamba yeyo abakadde then ne tufunaawo kibackisirwaga oba okijjukira. Abantu ne bagamba that may be our sound. Nti singa tutambulira awo ne tugenda tugimodifyinga mpola. Kati gwe you've traveled, you've been around the world. What do you think defines us as Ugandans out there in terms of style and sound? I don't really think we have a particular sound that represents us. Kubanga bo tunulamu ne bano bennyini be twali tugamba nti they have a style. Things have kept changing depending okusinziira ku times bezikyuka ne abantu gibengera okuwuliriza music ow'enjawulo. Things have changed. Okitegeera kubanga let's say for the Nigerians twali tugamba bayimba style ki? Afrobeat. But you know how things have changed now? Like they borrow things from different cultures. Okitegedde? Nti tuyinza okwesiba ku particular sound olw'okuba nti ye ebadde ekozesebwa mu kaseera ako bonna bagamba this represents wuli ekintu bwe kiti ng'omanya oyo weeno onava eno from this country. Naye ffe nga ffe kikyagaanye and I don't think it's gonna happen. Why? I don't think it's going to happen, and I think it's very okay. Let us not be in a particular box of like, this is what represents a Ugandan musician. This is their sound. This is it. We need to let it open. Let it be open. Till make better like in a particular box. Chisigalenga chigaziwe chiti of like, we can do anything we want because music is a feeling. Music is wide. Music is broad. Music. It's a mixture of different feelings. You can borrow something from another culture, from another country, from another. Like we should let it be open. Because ekiriwo kiri nti olimba olungi lwa lulungi. Gwe tubeera nk'onekiyimba nga tomanyimu yadde n'ekigambo n'eki. Nze gwola bano nkwata nnyo ennyimba. Yes, nkwata nnyo ennyimba nga ziri mu Zulu. Nenkwata oluyimba nga not because ntegeera nnyo kye bayimba, but it's the feeling. N'olya instruments, n'olya ng'ekintu nga kinenge gye kitambula ne kikukwata ku mutima in a totally different language, in a different style, in a what meaning. If something is nice, kiba kijja kuba nice, like it or not, like it will always be nice. Good music is good music. I think we should just stick to doing good music. Only that ffe tulina challenge ffe nga ffe nti olulimi olwaffe teruli bweba mmere teriibwa buli omu. Okitegedde? Olulimi lwaffe lulina we lukoma. Kati mulimu ennimi ezimu olaba nti Oluswayiri ng'olwo bantu bangi nnyo n'abatabeera nti mbu babeera mu Swahili speaking countries. Abantu bangi nnyo bamanyi Oluswayiri all over the world, bakyetaddemu baluyige.
Okitegera kyenkugamba nti mulimu ennimi Swahili n'owulira French n'owulira those other gundi nnimi ezenjawulo ezo nti oyina wabanga ayimbidde ewaabwe kifrench kye ojja kwekanga twagala nnyo ani oyo omusajja yemba shokola shokola mama oyo yajja nabawala ne bambuukira ku stage okitegedde nti ennimi zaabwe nnyangu weba mmere bamuyita ya levi weba mmere nnyangu okuliibwa abantu ab'enjawulo ffe challenge yaffe lwe lulimi ate naturally Katonda yatukola nti bw'obanga tosomyeko nnyo oba bw'obanga tobadde totambuddeeko kubeera ng'obeera you get to know how people speak English, that English that can be understood by other people. Ffe bwe twogera oluzungu lwaffe ate mwatutera onyoma nnyo oluusi ne tuba tuluyimbye yes ne tuba tuluyimbye luyinza obutanyuma nnyo okusikiriza muntu oli ojja kwekanga nga twagala ate tuyimbe ku luzungu luli tunyolereze ate bwe tugezaako nnyolereza ne tulukanga nga bawanabi so nze ndowooza to appreciating what we have. Let's appreciate what we have. Tukole olulimi lwaffe lwe tutegeera mukama aba akuyambye no crossing over in your language oba mukama aba akuyambye nosobola okuba nga osobola okuyimbako ku luzungu okitegeera ne lubanga lubeera lusobola okuba nga abantu abalala balunderstandinga ne balunyumirwa. It's all good. You understand? It's all well. Nenga let's appreciate what we have. It's also beautiful. Chirungi. Yeah, do you think that's the reason why some people have failed to break through and others have broken through? I'll give you an example of Joshua Baraka. He has enough barriers are breaking. Oh, the way he sings. Oh, the way he sings his English. And there's some particular articulations. Zaina, and English pronouncing a few words. Ochitegera chenkugamba nti. Tuyina kufuba nnyo kubanga bali for us to get their attention, you understand. Era ogenda okwekanga naye egunde zifulumye temuli munnyo toba Luganda luli awo kugambe nzeeko you know how to speak that English naye wate oba tosobodde tekitegeeza nti you can't produce good music okitegeera. Let's appreciate what we have here tukiappreciating bw'oba okigezezaako and you can sing English na crossing over well and good. Okay. Yes. Ekyo kitegeerekese. It's okay. It's okay. It's not. It's not. As Ugandans tukuta mangu. Batuleke tu appreciating ekyo tulina. Kuba nakyo kirungi. Baleme kutula uloze sambu kye tulina mbu ate tekiri mu makulu mbu si kirungi. It's good. Well, it's good. Well, it's good enough. Mama Amal engeri gyatuseewako omutima gumukubira baana. Lastly, nga tunaatera okumaliriza njagala kuba beebase bandibadde bajja badde babuusedda njagala okubuuza you've recently done a song with Dax Vibes which is a very beautiful project. Whose idea was it? Dax reached out to me some time back. I think it was even last year. Nangamba tukole akayimba bikimuga Dax tujja kukola kanga omanyi bino abayimbi twogera tujja kukola then after that ne tukola ebirala you know. So I meet him at a function yalava ku stage nga mazoyimba nze nzirayo nemugamba Dax by the way twayigira ku kyokukola okitegeera whenever you're ready let me know, send me something mpulirizeemu you know. Then when I told him that, wait out like a few months, he sent me like 3 songs, and then I felt like this one, you know, I felt it more. Yes, when it would be something nice. So we went ahead and did it.
Do we expect more of these projects? You've been doing a lot of solo projects apart from the Harrod project, apart from the Slick Stewart and Roger projects. You've not done a lot of collaborations. Is that intentional? But I have. Not so many compared to people what woman to have collaboration, nada collaboration emirundi ngena. You release solo projects, then no collaboration, not them solo projects. Yeah, I do believe Nzenga Nzenti working with someone. I always like to work with people that I feel like we connect. Yeah, chemistry first. Yeah, we need to connect because we really can't work magic. Ngati to connect inze ochitegera. Music is a feeling and it needs chemistry. So if I'm not really connected, like Nasinti, to vibing us so well, sometimes it gets complicated. But yet still, I'm open-minded because I've not met everyone on a personal level. So I'm open-minded. Whoever wants to work, they can always reach out to me, and we see what to do. So yeah. What's next? What's next? Omanyi fe twagala nnyo okubuuza ki ekiddako, but what next in terms of okugenda maaso? Are you planning anything? Are you planning a concert for your fans? Are you doing anything especially for your fans? This year, no concert. Mwaka guweddeko. But still, inshallah, I'll let you know in case something comes up. But this year, no concert. Music, yes. I'll be releasing some music. And, yeah. I'll continue being Rema Wano. Doing what I can. See. Change chensobola okukola. Ngensi sigiteekako nnyo maanyi mangi. Oba onfuna. Kukola kyensobola kukola na kulemerako, kulemerako, you don't give up, you keep pushing. Nga bw'olaba Mungu gy'akutuusa. Wow. Lastly, wasembadde okaabako okutulukusa ku ziga? Kisinzira nkaabira ki, essanyu linkaabya, ennaku enkaabya. Bingi ebinkaabya so. Obirawo, olunaku lw'olumalako ng'otibula butibuzi. Not really. Not really. Naye nga if something is really good, ekintu ekiba nga kyannaku kinkaabya. Ekintu ekiba kirungi nnyo kinkaabya. If I meet people that are so good, some people are too good that they're so like innocently good. Without even trying. Yes, ngali innocent. Abantu abali so innocent, nga they're just good, nga they still have hope in humanity. Bankabya, because I'm like, bro, Mama, you don't know what this world has. Like, you don't know. No, like, I'm just an emotional person. I think I would say that. I'm just an emotional person. Nayenga, sintigaba maziga nti wubi. But I'm emotional. I'm emotional like that. I really can't say, but generally, I'm an emotional person. Yeah. Tukusanyukidde, tweyanziza akadde olugendo olubadde luwanvu. Tweyanziza akadde lubadde luwanvu, nvudde nammwe kuva. Wale kutuyisaako mbinnya, tubadde tuludde. Nvudde nammwe kuva wa. Badde naatera okutuuka wa. Munzija oba lugazi. Tuyita mu jjaamu awo ne tuyitako mu binnya. That's wonderful. Webale kutambulako naffe olwaleero, tweyanziza nnyo tweyanzeeke. Bane nange neeyanziza. Webale kunkyazaako wano. Bane ndudde n'okubeera ku TikTok bannange. Nali ntandise okubeerako nga njizeeyiza ebintu bingi. Naye kati ate
Signing in is easy. Kati nendo za wano ziri wampozi. Msitimbe ko sente kuyisaawo n'omulala gujja. Thank you so much for hosting me. Neyanziza nnyo. Time for us. Yeah. Bade ndudde okujja ku TikTok bannange. Ndudde, it's been some time. Let this be the beginning of you coming frequently. Naye thank you so much. Olechi frequently namalako ne frequently wakuno. No, just 20 minutes, 30 minutes. Oyanga sijja kumalako mba sigenda kumala. Nja kugezaako inshallah. Nja kugezaako. I'll give it a try. Yeah, of course I can spare time for my people. Mbagala nyate nabo banjagadde. Wow. Banjagadde bandaze omukwano. Maaka bantu banjagadde. I know. I've seen it with my people own two eyes. People have loved me and I'm super grateful. Yeah. Yes. Ate obadde ngambega eyo mabega eyo nga sikutegeera bulungi. Si ebintu omanyiko bingi nnyo byesitategeera. Nendowooza era olabye omukwano gwa Katonda we. Si mu bubi. Yeah, nenga bambi banjagadde and I'm super grateful. Era nsaba Mukama abanjagalire. Nange ntuuse kangende ndabe ekiddako. Wow. Akumata kumira mpero mukuru mutulabire mutukubire kapek. Kale bambi. Mutukubire kapek. Ekyo ne bota kinsaba. Amina. Nina okukikola. Kati oba tusabe kyekirala. Kola kyoyagala. Oli wa muntu. Nkole kyenjagala. Mutima gw'owulira kwagala okukikola. Chaba staking. Nchikole. Nenga bambi, thank you. Wow, thank you for your time. Have a blessed night. Kale bannange. Nvaako ntya? Nagame, it's gonna cost you money. I told you. Naye kankuyambe wano, kankukolereko wano, kale nzikusonyiye ezo. Nkola ako baba.